Yes, tukomyewo nate n'amawulire wano ku Twistalk kw'oli era kw'okyali. Genda maaso n'okuba nti otufollowinga ku buli videos zaffe ze tuba tukutereddeyo. Subscribing agambo kamyufu. Amawulire ge nkuleetedde olwaleero, Nabbanja beerazeeko ne Rebecca Kadaga. Nga bwe balaba awo abakyala bonna bakulu mu gavumenti eno. Nabbanja ono yaakajja mu ntebe y'obwa Prime Minister, naye ebintu by'akola bireetedde bannayuganda okuba nti ate boogeza bwama. Omukyala ono akoze ebintu bya njawulo mu kaseera akatono ke yaakamala ate ku bukulembeze bwe bwa Prime Minister. Yaleeta wano enkola y'akasente n'akuba hiiti era nga buli wamu boogera ku Nabbanja. Mu kaseera kano yabadde ayina omukolo gw'aliko era nga wo balaba awo yabadde ne Rebecca Kadaga ayambadde ebyeru, bagenze maaso ne beeragako empaka za kunyoola kiwato. Omulabye Nabbanja Nabbanja engeri gy'anyoolamu ekyensuti yalese bannayuganda nga banyeenya mitwe. Ndowooza ne mukama we bw'abeereyo n'amulaba agamba yes, ono Nabbanja ajja kukola, Nabbanja ajja kukola. Nabbanja ebintu by'akola bya njawulo, ebintu by'akola byewuunyisizza nnyo bannayuganda. Rebecca Kadaga yagezezzaako okuba nti naye anyoola agonzegonzeemukko ku nsonga ezo, naye Nabbanja yamulaze nti ate ye embavu akyalina. Jjukira Nabbanja akyali mutoototomukko ate nga ye Rebecca Kadaga ate bambi ye agenda agiraagira. So Nabbanja yavaayo n'atongosa enkola y'okuteeka akasente ku mobile money zibayambekoko ku muggalo, ne gwe gy'oli nze ndaba ng'ensonga zo gaba akasente ezaggwa. Bw'oba tewafuna akasenteko kuva eri Nabbanja, bambi gwe togenda kufunira ddala kuba nze ndaba ng'ensonga ezo ate ezaggwera ddala. So Nabbanja yabadde ali mu kunyumira bulamu nga w'omulaba. Yes, ng'eno bw'anywa ku tuzzi. Babadde ne Rebecca Kadaga nga bwe balaba olutalo lwabadde lwababiri teri kuluyingiramu. Beerazeeko ani asinga. Ne oli ku Twistalk kw'ofunira gano gonna amawulire bannange. Mwebale kuba nti ate mutugoberera, mubeere bulungi, mweraba.